saluni oli mu botiki wonna woli okubanga osinze okubanga otulaba ekyokola kyamaanyi tugamba gaye tokwata ku remote yo andi gwe kyolina omumanya mawuli gonna agaba celebrity agatambudde all over the week ffe tuba tugakuleetera tugamenyamenya ate ne tuba nga tugayisaamuko naawe n'otegeera by'otakoze otyamu naatu by'otategedde nze Lumonde asinga ovugerere mbabuzaako abantu besaidi ze waffe yekayunga mugamba mutya abantu bemukono mugamba mutya abantu bawena mugamba mutya bamuzizaako big up mwebale kubanga mwetikumira kweno ennene embeera n'ebiranga etambula naye nga tuba ne MC Grona okulaba nga embeera etambula MC kyali kitya of course mbabuzako nnyo akayimba kabadde ka Palaso ne Jose Chameleone byabanene of course atwegasseko nakulwaliro oli munene ngaffe nga betuliira nga Palaso bwagamye nti byabanene of course last week it was Tuesday twali ne Palaso ne kapiripi twali kawo ku Maryland primary twali kawo ne kapiripi ne Palaso nga tugenzo lobanga atukola campaign yo mukuru mutabani wa AK47 ne muwala we abalongo bali awo ku Maryland twagenda okukola campaign zaabwe besimbawo sondowooza nti campaign zo masomero ya campaign zaabwe besimba wabana ba AK I didn't know nti abana basomera wano Kampala ne bali ku Maryland yawe ntebe twali okulokubiri ne kapiripiti ndo cyali cyatambula bulungi nnyo ndeki tumwakikwanika cyakabi oluzungu luli ku Maryland yawe kamboze ekiduka mwakikwanika oluzungu twagenda ke wankopina tulambuza waka enyumba empya jazimbe eyo natulambuza we machindye then tugenda kusomero tumwerekera ku kusomero ngensongo ezibantiza abanene era ko olwo kapiripiti ya ina gundi jajja nayo perfume yajija America bana boy yajimwa ngobali naye mu America ndamwa ka perfume nakatondera Palaso that day akali kakabi nnyo ka sente mpitivu nnyo nere yakamwa ko yamuwayo konde kungoezi yajja nazo kuva mu America nazimutika so ankopi yavaawo nga alikiria yes gamba obulamu nga bukola butya era ne kumakage yatugamba kine kisenge kya kapiripiti in case wega kusula waka wano oboli waka kine kisenge kicho bwe nalabake yava omuvubuka bambi omulenzi oyo bali bamusiba ko gibuvudde kawe ebintu ntu tumwana ono sente zalina nga nyingi aliwena kapiripiti sente azina bayida we omwana nga ina sikata nendo woza kapiripiti ng'omuntu tusoke tukimujjeko waliwo bayita Coach Moze bw'obanga oli muyimbi ng'oli Kampala bw'osanga manager alinga Coach Moze oba omaze by the bulijjo nkigamba nnyo Moze nti singa obadde okwata ku muyimbi ng'ali Kampala ng'alina hits bana batambulira ku nnyimba gwe twogerako omuyimbi talina luyimba talina hit song wabula waali nga kapiripiti nga brand yazimba buzimbi brand ya muntu wabula omuntu wakwata ku muyimbi nga grenade wakwata ku muyimbi obangani yenna wane Kampala oba ogenze kuba it is trending kuba kapiripiti waali oyo Moze yamutuusiza amanyi strategy amanyi buli kimu byonna byali si ye nga y'omuntu wabula waliwo bayita Coach Moze oli muka ensonga zonna era Moze yamba ku bayimbi b'e Kampala alina buli connection ey'amaanyi twali ne Palaso nakubira Akon direct call nga tuli wa Palaso waka nakuwa direct call nakuya Akon ko Palaso omukulu omukubye direct nti ye nono mangi bakuya direct neso kulindeko ekidi yawo omusajja oyo lwaki tatabanga bana baswanzi nagyala ko ekibiina like nga kikunganya bayimbi bangi ye omuyimbi wa yangamba omuyimbi wanga mala linda go era timu y'omupiira babeera ku nnyonyi babeera nye Spain babeera nye Brazil timu ya mpira academy ayina ba dancer ba hypers abali mu America's Got Talent so Coach Moze lajja of course ansasula bulungi kati ndoke nacho nkulaba amanike kasoba nga walidde nkulaba oba walidde era labayo bantu bange ne bogenda ku page nkapiripiti mungi nnyo okusinga omulala mungi nnyo muyitirivu wetujidde mawulire simalo nnyo mu entertainment industry lunaku lwajjo kawungezaawo kwegamba twakagwereddeko mu kiyongobero mwana muwala Olisha M we yatuvuddeko ku maaso mu lutalo olw'okuzaala tutandikira kibaita bata yesanya yechi gye baita sanya bakwita lutalo lw'okuzaala naye kati waliwo oluganda luli olw'ebuziba nti yafiiridde mu ssanya oba musanya w'abakyala musanya yes wali mu ddwaliro ensambya bwatyo n'abeera nga yatuvudde ku maaso ono kyo omwana we sigamba nti yabadde asoose awo yabadde mwana we wakusatu buli kyabadde bafumiregananga nebbayi ndowooza mwaka gwali gwa 2024 was it around there yes so Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye nga entertainment industry tesigadde kyekimu ensonga ezo bamwita Olivia Mildred Namubiru omukyalo eyo
Olisha M yatufuddeko tugamba tutya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abayisilamu babaddeko mutundwawo bamutusiza lero wakawe mutundwe so abaliyo banayi mwebale okubanga jemuli okulabanga mugumya family okubeera naye wamu ddala ab'ennyumba ye waliwo nnyo mwami we n'abaana waliwo sawa zino mukadde kanene okufuka mwandu si kyangu essaawa eno kubanga embaga yakagwa etudde ku maaso okumala akaseera nti mukolo gwali munene n'emmotoka gwali gw'amaanyi nnyo okubanga ate tayimu eno mu kaseera kano akatasuubirwa okubanga ate bw'atyo bwayiseemu muganda so si kintu kirungi nnyo kigira bulungi ekyo so naye nga tugamba kimu mukama yaleeta mukama katonda yaleeta era yejjawo era yakola ate yagaba so fetu bingi badde akwedde entertainment industry nawankubadde abadde yabulabulamu kongo omuntu mu music industry nti alina gyabadde abadde side zawali eri like omanye obufumbo buno bufuga obufumbo bufuga kizibu nnyo okubanga osobola bikwasaganya byonna nobanga osobola okubanga okimakinga so family mukama katonda abeere ng'agigumya era nga naye ukoze otya wokyogedde naye nga ffe nga no ku side yaffe tunyoleddwa nnyo nga wokola otya mwana wattu kibi nnyo kwegambibwa nga nananana leri kwekyo wetuvaayo eyo Pastor Bugembe yavuddeyo n'agamba tagenda kwetonda eri bapasa banne Pastor Bugembe ono okijidde bapasa banne babadde bamuvuma namugamba naye kiki ekikuvuma like babadde bamunenya kunenya omuntu wakunenya kitegeeza kyokola kisi kituufu ye mu ndaba ye naga negulwa una kino okitegedde tegera nemulugunya kwekyo kyokola nti omukulu ono gwogenda osanga mabbala nga ayimba ogera musaa ku bivulu bya sachulaye nga sigamba ati noli papasile ku gospel oba aba gospel artist nga kwegamba ali friendly nnyo gye bali nga bano bapasa abalala bagamba nedda muzikiriza yaffe pasi engeri gy'oweyisaamu si nnungi okay let me clear kanjogere bwenti oba kambenga akubuuza Pastor Bugembe ne bapasita bana abalala ani mutuufu kubanga ze ndowooza waliwo omwana obutuufu mu ngeri ki waliwo omwana ali mu bbaala omwo nga talina budde bwakujja mu kyaki ogenda kumugjawa kikyo Pastor Bugembe kyayogerako bano kye batakkiriza waliwo omwana nga tagenda kujja mu kyaki newoba oyagala otya ng'olina mulumba gyali okitegedde ewaali awo mu bbala gyalimu wonna waali so n'obeera ng'okola otya ng'omugjayo ajja atendereze Mukama agenda kujja ddi naliko twaleyiga nga juzi ne bakyali bangawo bakwizo ba Eddie ne mu bbaala ennaku zino ate kibadde kijja kikula nti osanga ebbaala ng'ennaku zino ennyimba eza gospel ddala eza Pastor Bugembe zikuba mu bbaala nga DJ yazikuba ndowooza waliwo enjiri Pastor Bugembe gyagezako kubunya mu bantu bano mu ngeri ey'enjawulo etali yagamba nti kamulinda ajje mu church nga bale bakola waliwo atajja kujja mu church nga bwe gambe nga tajja kujja n'enjiri ensomusa nga